Kama wange nsiima. Ndi Katonda bw'akuwa ekintu takikujja. Bayimba bwe batyo. Katonda bw'akuwa ekintu takikujjaako. That is why bw'otunuulira eggulu. Ekisenge Setaani bwe yasula nga kikyaliwo. Mu ggulu. Tebakijjanga bamulinda kwenenya oba. God does not take away. Tajjaawo. If something comes and goes, kitegeeza Katonda si akikuwadde. Tewalaba nk'abasajja mu kyalo ewaffe ng'atamiranga n'asumula TV n'agisula n'addamu n'agikola. Ng'atamidde. Eryo ettamiro nga liba ddungi. It means. Aha. Eyo program yaka mukaaga emabega. Yagala kwogera ki? Yagala kwogera ki? Era tuba tuyimba ekitiibwa kya Buganda. Waliwo tuyimbira. Nze nayimba ntya ne sitenda Ssaabasajja Kabaka. Oyina oyimbawo ne mu Lusiramu gye tuyita gunna. Ssaabasajja akujja wala. Ensinga eringa eri ku luti. Omutwe gulinga oguliko. Wayinamu babes ebiseera ebyo? Wayina? Paatu? Oba. Nojja kutya. Temujja kukikola nedda. N'omubiri gunnumye. Temujja kukikola, temujja kumanyira ssebo mubuka yali kwali. So nga ebiseera ebyo obwana bukuyombera. Wakwamu ekifaananyi kyakati, ekifaananyi kyakati. Leave my boyfriend alone. Ekifaananyi kyakati kitavumaganya, ekifaananyi kikadde, n'ekifaananyi oyo talina buzibu, oyo kaddunabbi. Kaddunabbi wa 224. Kaddunabbi asingawo obunene. Munoonya kunyiyoza abantu. Kubanga wogamba kuba kali akaamibwa okasanganisa zino wekeyinkana. Yagezza ettama. Yagezza ettama. Alinako ettama. Oluba lulinga lwe bakubye ettoloyi. Kale emyaka 8 egya BBS telefayina. Tulabiridde no naye mukazi wattu. Nze omu ku batono nnyo abasobola okuguma ne baleeta vidiyo enkadde. Mbakuleeta yamayani gambi waakyo nnwana. Nga akandeete yange. Naawe zikutabula bw'ozitunulamu. Ezaanize zange sizirinako. Ez'abannoobo. Mwatandika struggle. Zange sizirinako buzibu. Naye ne bagamba bazizze muyinza okukaaba. Bakyogerako. Temutuddiza. Bagamba tuleete bu vidiyo we twakola, bagamba kakati tukole tutya. Mwagala tukubira ku TV kwe tukola. Omuntu agoyingewa. BBS telefayina tuli ku climax 8 years simitono. TV nyingi ezitandikidemu ne zigwa. TV nyingi ezitandikidemu ne zigwa, so babadde abo bantu. Ekyokubiri mu groomingidemu ba presenter. I think tulina ba Galactico telefayina ina batono. Tulina mbikukujwaza Galactico. Yajja w'amaanyi already. Ani omulala awo. Yali Lugombo kati naye yawummula ejjanga Galactico awo. Abalala bonna products za telefayina. Kwefu. Kyataddeko mbu. Galactico tugamba ba TV. Yajja Galactico wa radio ne tumuyigiriza mu TV. Kwa TV mwaba muyigiriza. Waffe product yaffe. So mumyotinga munawe banifaanane n'okijjayo. Nja kwogerera ku yiyo. So twagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka Romukisa. TV yajjanga ey'abavubuka. Of course ebigambo naye tusobola tubaddewo. Bye tusobodde okukola tubikoze. Abala balitandikira awo. Ebyokukola biriba bikyaliyo. Alhamdulillah. So tweyanziga. Olunaku olwaleero tuli climax awo e Makindye. Waliwo agamba nti nze